Ng'asinziira mu lukiiko mwe yasisinkanira abantu abasoba mu 2,000 abaagoba ku ttaka lino mu mwaka gwa 2023 ku byalo okuli Kapaapi ne Kiganja mu disitulikiti y'e Hoima, Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Sam Mayanja yalagira bano baddizibwe ku ttaka lyabwe mu bwangu. Ettaka eryogerwako lyeweza yiika 98 era nga munnamagye Brigadier Nabasa Akankunda yalikayanira era ng'ono yatuuka n'okuligobako abantu bano mu mwaka gwa 2023. Guideland by law. It's the law. Ekibanja holders his rights. And those rights are defended by the administration in place. Wabula ebutuukidde oluwaleero ng'abantu bano tebanazzibwa ku ttaka lyabwe newankubadde Minisita Sam Mayanja mu gw'omusanvu nga 15 omwaka guno yalagira bazzibweyo. Kakati ndagira ezo yiika yakwasibwe bazisazeemu n'akamu. Kinajjukirwa nti amangu ddala ng'abantu bano kye bajje bagobwe ku ttaka lino omwali okwokya amayumba gaabwe n'okutta ebisolo byabwe. Minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba ensonga eno yagiyingiramu era n'avumirira ekyakolebwa munnamagye Nabasa n'alagira akakiiko ka disitulikiti ak'ebyokwerinda okukakasa ng'abantu badda ku ttaka lyabwe. Kyokka ekiragiro kye abakulu baaziimuula kiziimuule. Ensonga y'emu ne Ssaabaminisita Robina Nabbanja yagiyingiramu era abakulu ne beerema. Bwe babadde boogerako eri bannamawulire Akawungeezi k'eggulo, abantu aboogerwako bagamba nti baagezaako okudda ku ttaka lyabwe nga 16 ogwomusanvu nga Minisita Mayanja bwe yabalagira, kyokka baagobwa na migoba nte abajaasi n'abasirikale abaayibwa mu kifo kino okukikuuma. Okutaawo okwo abali okwo bakateerwa kibooko naye omuntu omu mutabani wange ano bamuteere kibooko yimera kikyumaani ogwo mutabani wange bakamuteera kibooko ramataka n'amajingo ago enyuma ya mayanja ligira hakutugarira amataka ntatikagarikiriho mbwenu ntendera nimpendera ningira ngo orukazara kuruno ohurura aboro nabo munsi nababasa kugasira nashintutera karuru kabo already tukabantutera karuru. Okusinziira ku munnamagye Nabasa Akankunda ayogerwako okubanga yagobaganya abantu bano okuva ku ttaka lyabwe, ettaka lino yalifuna koliizi okuva ku Moses Asiimwe Byangiire, omusika we yali nnyiniryo Tito Byangiire, era ng'onagamba nti okutuuka okuliwa munnamagye Nabasa okulifuna koliizi kyaddirira abantu be yali tategeera abaali batandise okulyesenzaako. People move today, the following day you find 10 have come. Yes. So what I had to look for somebody to help me to make sure what is free remains free. Otherwise, by now, if there was nobody to make sure that place remains free, I want to assure you there would be no place to place a leaf. Bano bazzeemu okulombojja ennaku gye bayitamu omuli abamu abasula mu makanisa, abasuzibwa ab'eŋŋanda, abatalina kyakulya n'ebizibu ebirala. Alala wenyinza okufuna nsuula mu mbalaza y'abantu, nsuula bweru ng'ente, ate ensolo tewa vooti teyinza okulonda. Nyuma mwaka 3 tunaona watoto walikuwa wazinia pana soma kwa primary hakuna kusoma. Beewuunya obusito bw'omusajja ayogerwako eyabagoba ku ttaka lyabwe alemye gavumenti ennamba okumukwata ku nkoona. Nga basindikiddwa gavumenti muyamba abantu b'e Kapaapi bonna boogedde ebigambo bikoma mu bbanga tetuyambibwa. Nabakooba yajja, Minisita Nabbanja yajja, juzi wano mu gw'omusanvu Minisita Mayanja yajja, naye nga bonna bagamba ekigambo kimu, abantu abo bayambibwe tewali atuyamba. Kyokka ye RDC we Hoima Rogers Mbabazi bwe tumutuukiridde agambye nti bakyalinze ekiragiro kya minisita mu buwandiike olwo nabo basinziire okwo okuzza abantu bano ku ttaka lyabwe. We are waiting to receive the minister's written directives because he promised to send them to us and nobody will do contrary to the directives. How did you get on that land? What are your agreements?